Mu disitulikiti y'e Luweero mu Bulemeezi naye abaayo bakedde ku mizikiti okusala Eid al-Fitr. Disitulikiti kadhi wa Luweero Sheikh Ramadan Mulindwa asinzidde ku muzikiti omukulu e Kasana Luweero n'asaba gavumenti okuyimbula abantu bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi kubanga n'okulayira kwawedde, ng'ono tayawukanye n'omubaka omulonde owa Katikamu South Haji Hassan Kirumira alukalidde. Abakwatibwa mu biseera by'ebyokulonda bannabyabufuzi bano batwala tugende sibayi bamukukyakola atya abantu abo basonyiwe nga gavumenti twamaze okulayira omukulembeze kyasobola okubeera nga atuwa kwe kutuddiza abaana baffe. Olunaku nga luno kiba kirungi nnyo ne muvaayo ne mutta abaana baffe be mwakwata. Mukimanyi bulungi nti abaana abo bali mu makomera nga tebalina misango. Abasiraamu Emitiana Musingo nabo bakedde ku muzikiti okusala Eid al-Fitr nga ku muzikiti gwe Wabigalo abasiraamu beeyiye mu bungi era zigenza okubeera ssaawa 3 ez'okumakya ng'omuzikiti gukubyeko. Sheikh Yusufu Zakaria asaba abasiraamu okubeera obumu nga bakola ebyo ebitakosa abantu bannaabwe wabula ebibakuumira awamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa n'atugamba nti waman yattaqillaha omuntu atya Katonda yaj'al lahu makhraja amuteerawo amakubo mwateekeddwa okuyitawo n'ebizibu. N'olwekyo bagamba tuteekewo enkolagana wakati waffe ne Katonda waffe atukolere bye twagala. Omusomi w'amawulire ku BBS Telefayina Anwar Katamba yeebazizza nnyo abasiraamu olw'okusiiba era ne bateerabira okukwata ebiragiro bya Allah. Ekusiigire ekifaananyi ekyabantu bogenda okukulembera. Abantu bogenda okukulembera bakkiririza mu bwegasi. Ate ssentebe omulonde wa disitulikiti y'Emitiana Patrick Mugisha asaba abasiraamu okusigaza obumu bwe boolesezza mu kiseera eky'ekisiibo. Obubaka bwenna gye bali mbeebaza empisa ennungi gye bayolesezza obumu ne embeera yonna gye batambulizaamu ekisiibo kino. Nsaba bagende mu maaso n'empisa ezo. Ndina essanyu gikirivu nnyo okulaba nti ntuuse ku Eid eno ekintu kye nali sisuubira. Ate abasiraamu mu disitulikiti y'e Kalungu bajjumbidde okusala Eid al-Fitr nga ku muzikiti gwa Masjid Salam Kabali Bugonzi ne Masjid Mariam Rukaya okusaala kutambudde bulungi. Imaamu wa Masjid Salam Sheikh Yasin Selemba nga yakulembeddemu kutuba ategeezezza nti mu kiseera kino abasiraamu balina okwegendereza ennyo kubanga sitaani ali ku nsi atambula era n'abasaba okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe gubadde mu kisiibo. Mu ngeri y'emu akubiriza abasiraamu obutaddamu mazambi kubanga bagenenyeza mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Abasiraamu embaali nabo bakedde kwessamu ddene okugenda ku mizikiti egy'enjawulo okusala Eid al-Fitr nga naye okusaala kutambudde bulungi. Disitulikiti kadhi wa Mbale ne Ttunutunu lya Bugisu Sheikh Ahmed Isa Masaba yakulembeddemu okusala ku muzikiti gwa Masjid Laula mu kibuga Mbale era akubiriza abasiraamu okwewala amawulire ag'obulimba naddala ago agatambulira ku mikutu gy'emigattabantu. Twewala ebigambo nga bye nawuliddeko eggulo ng'oli agamba nti twandisatde leero Eid naye lwakubeera nti Presidenti agenda kulayira. Nemugamba naye mmwe abaana muwuliriza mutya President wa Uganda yalagira ne Saudi Arabia. Pulogulaamu ezaffe ez'obusiraamu z'ondala. Sheikh Ahmed era avumiridde enguzi efumbikedde mu ggwanga kyagambye nti kyandibanga kikiremesezza eggwanga okulaakulana. Ekisinza okutuluma ennyo mu Uganda y'enguzi kubanga n'abantu sibagitegeera. Kubanga ekigambo nguzi kitegeeza nti ekintu ekyandibadde kikolebwa mu ssaawa 2 bwe kigenda mu ssaawa 10 kitegeeza nti kiba kiyingiddemu enguzi. Si muntu kutwala ssente yokka wabula ne process y'ekintu kasitebanga tetambudde nga bukyetaagisa enguzi esinga okubeera ey'amaanyi. Sheikh Ali Masai akulembeddemu kutuba akuutidde abasiraamu obutalindanga mwezi mutukuvu gwa Ramadan okusaba n'okusiiba kyokka basabenga Allah buli kadde. N'otasinza Katonda wo
ala harfin n'omusinza mu bunanfuusi n'omusinza mu sizoni nejja n'omusinza iyo bwevaawo n'omuvaako abasiraamu tuleme okusinza Allah mu sizoni Allahu akbar. Embalala Mwankole nabo babukereza nkoko lugenda mizikiti okusala Eid al-Fitr. Sheikh Sebunya Ibrahim akulembedde mu kutuba asaba abasiraamu okwagalana ennyo okuwangana ekitiibwa ate n'okusonyiwagana. Wala musiraamu nno ng'ayambaddeko obulungi n'onyiiga, wala musiraamu munne ng'alina omukyalo omulungi n'onyiiga, wala musiraamu nno ng'avuga emmotoka ennungi n'onyiiga, gwe Allah jalla jalaaluhu yagamba tagenda kusonyiwa. Allahu akbar. Bwe tukyusa obuufu, poliisi